buli mwana mwabimanyi byawano bibufaniryo nga bisawa. Abagambibwa okubeera bamulekwa be yali omuyimbi wa Kadonka mu Nakinku Principal Job Kafeero abawera ddala 26 bakedde ekkeberero lya gavumenti ery'omusaayi wa Ndegeya okuggyibwako ebinaakozesebwa mu kabaka endaga butonde okusobola okukakasa nti bamulekwa abatuufu. N'abamu ku baana abaliko enkalu okuli Thomas Kafeero amanyiddwa nga Swazniga nawe tebalutumiddwa mwana nga n'abamu baze ne bannyaabwe. Mu kisenga waayindidde enteekateeka y'okubakebera tebakiziddwayo bannamawulire nga kitaabwe omutonde Vincent Abubakari oluvannyuma otegeeza nti abaana 26 be bazze okeberebwa era n'ategeeza kino kye babadde beetaaga. Abaana nga 25 ate n'abalala bajja we bali bajja. Nenda agamba nti balinze bye binaava mu kukebera endaga butonde ng'abaana bana bakakasiddwa bakubanjula mu kika era nga basuubira nti ebinaavayo bye bituufu. Neggwanga kyenigumya bagenda funa mazima abaana bagenda funa obwenkanya. Essanyu lyange abaana bagenda funa obwenkanya. Neneebaza Minisita Balamu baneeweebala. Ye Mugerwa Joseph nga naye muganda wa Kafeero ategeeza nti abaana bonna abazze talina kugwabuusabuusa kubanga abasinga mukulu we yali abamulaga ne bannyaabwe wabula nga balina okulinda ebinaava mu kwekebejja endaga butonde olwo bakakase. Nga bamu babasindise naye kituyambye nti abaana basinga obungi betubadde tulaba bonna bakoze eki bazze kati laboratory yeneyawula. Yeebazizza bannamawulire bagamba nti babayambye ennyo okutuuka ku kino kibalindidde okumala ebbanga. Dr. Byalwanga atugambye ekintu kino gavumenti kye yayingiddemu kigenda gitwalira miliyoni eziwera 2. Kitegeeza nti omutima gwe batukoledde mu ki mulungi. Nga minisita yeebaliddala yeebala bannamawulire mwensonga nkiddamu mwensonga ate era mwe mugenda okwanjula abaana abo mu bantu. Abamu ku bantu oluwulidde nti abaana b'omugenzi baleeteddwa okukeberebwa bakyamye okulaba ekigenda mu maaso nga bamu betwogeddeko nabo bavumiridde ekyokuziikula Kafeero ate abaala ne bategeeza nti kibadde kyetaagisiza ddala kubanga abaana basusse okunenengana ate nga Kafeero yali musajja musirise. Naye okumugjayo buli omu ajja kuba contented nti yoyo gwe bajjeeko sample era results zijja kuvaayo nga zeze ntuufu. Kubanga banaye omuntu eyeewuliridde tewakiba musiikulayo bawakiba muwonya bwewakiteba muleka naawula. Byabugagga bye batawaanya si musaayi byabugagga bitawaanya abaana. Bano basabye abasajja okufaayo okulaama n'okukebeza abaana nga bakyali balamu ng'ate abakyala bakubiriza bannaabwe okwewala okugattika abasajja n'okusiba abasajja abaana abatali baabwe. Abazadde nga bakyali balamu abalina ku bintu ebiwerawerako bandibadde basooka ebintu bye babiteeka mu buwandiike nga bakyali balamu buli omwana ne bamuwa ebibye ne balema zitaataaganya bagenzi. Abakyala bagaba abaana nsonga y'akasente bannange bw'abanga akasente kagaanye nga gwanoonyayo omusajja kabudde omwana muwa omwana we leka mugaba walina akasente ne batuleetedde ebizibu. Kazikunookiriza okuwera saa 8 abaana batandise okufuluma ng'omu ku bo Kafeero Shafik Alex avudde Kayunga nga ze ne nnyina Nabweteme Maimuna nga Nabweteme ategeeza nti ono mwana wa muto we nga yava mu bulamu obw'ensi nga bwe baawulidde nti waliwo enteekateeka y'okukebera abaana ba Kafeero naye mwe yajjidde bamukebere. Kubanga nze okuva obuto nga nange yafanga omwana ono muto namuleka naye okuva obuto omwana nga twagala tulaba nga tufuna obwenkanya nga tufuna ekikaali tusinga okwagala era tuli basanyufu nnyo okulaba nga tuze ku musaayi. Ono agamba nti nnyina w'omwana ono we yali Nansubuga Maimuna nga bwe yali tannafa yabategeeza ng'omwana ono bwaliwo omuyimbi Kafeero. Ye Shafik Kafeero agamba nti musanyufu olw'enteekateeka eno kubanga abadde ayagala nnyo okuzuula ekika kye. Muzengo yafiira nali muto kitegeera ekino gavumenti bwe yakireese nengamba kati n'okukola ki kugenda nange mweki nate nga nyingira mu kika. Omulala Emma Mariet Nalwanga avudde emukono ng'agamba nti naye omwana gwaleese wa muganda we yafa nga yabalekera abaana 2 nga nabo beetaaga okumanya kitaabwe era nga bakukkiriza ebinaava mu kukebera. Mwana wa ssenga wange naye ssenga wange yafa naye kati ffe bamaama abaliwo naye kati bwe twawuliddwa omukisa guno gavumenti gwe yaleese nasani tugamba kati tumukozese omwana waffe azooka afune ekiteekirizo mwava. Abaana abalala bategeeza kino kye babadde balwanirira nga bakufuna ku buweerero. Kuba kino bulijjo kye tukaayanira nga kye twagala.
batuwaddeyo omwezi gumu era zitakuba zikola. Abudu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Luno bunyazi bwa mweru bwa luno, n'ebintu by'abagenzi biwooma.